دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن Senda mwenye katonyezemu Radio Bilal omukowozeewo butereevu tuba tuyingiddewo puroguramu daawa eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa 9. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obusobozi obuyimirizaawo emirimu gy'obusiraamu. Tusaba Allah atwongere obusobozi obwo, ate tusaba Allah, tumwebaza Allah ku kyengera ky'obusiraamu kyakyatuwadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akitukuumire paka watujja mu bulamu bw'ensi eno. Amanya n'eddoboozi Kasule Omar Makiyo tuba tuyingiddewo wamu ne Seeko okubeera nga tubatuusaako puroguramu daawa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogwokusatu oba ogwa Maachi 2021. Ate we tuddako ku sayidi y'Oluwarabu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 Rajab. Kitegeeza wabulayo ennaku ntono tuyingire omwezi gwa Shaaban. Ati kasita tuyingira Shaaban ebiseera bidduka mangu nnyo, tugenda okwekanga ng'enkeera Ramadan akonkona. Nabwe kikyo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu, ate era tusaba atwongere obulamu obwo atuwe n'obusobozi obujja waneeno ne tubatuusaako ebikwatagana ku busiraamu. 9 katonyezeemu Radio Bilal omukowoozeewo. Tetugenda kubeera nga tulekayo kujjukiza nti oyo yenna ayagala ebiraamo ojja genda ku Masjidi Jamia Katwe ewa Seeka Abubakar omusomesa w'abaana abato, ate era ogende ne ku AK Islamic Book Center Mukwana Arcade nawo wejjirewo ekiraamo, oba ogende ebwayise ku gate ku Moto Third Party ewa Seeka Norman nawo ojjewo ekiraamo. Genda ku Nabweru Community mu office ya Resident Director Omwami Alhaji Kaduna Bibadiro nawo wejjirewo ekiraamo. Ate era genda ebwayise ku Masjidi Jamia mu office ya Akeba Emajongo HM wa Abdukarim Center nawo wejjirewo ekiraamo kyo. Ayagala bafuna ku simu zaabwe bakubire 0703 33 7998 oba 0772 8 weefunire ekiraamo kyo biidhinillahi ta'ala. Ate gwa weetaaze amafuta bagamba abahira mutwalidi shaitani ge mafuta gokka gosobola okujja agagenda okujjanjaba endwadde z'amajini ezitudde mu mubiri. Bagamba gajjanjaba endwadde ezitudde mu mubiri, omutwe oguluma, ebirooto eby'entiiso, okumeketa amannyo, byonna endwadde zonna ez'amajini. Abeetaaze ojja basanga ebwayiise wansi wa Masjidi Afua Kasule, ate era osobola basanga ne ku AK Book Islamic Book Center Mukwana Arcade wejjirewo ag'amafuta gajjanjaba endwadde z'amajini, oba eruweero ku Nabbuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka nawo genda wejjirewo amafuta ga Hiram Twaridi Shaitan, oba ku reception za Radio Bilal waneeno ku Kasozi Kampala Mukadde. Naam, tuba tuyingiddewo Seeka yateredde dda
okubeera nga akutuusaako ebikwatagana ku busika. Seeka tujja kusaba obuze kubatuuliriza. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa Oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okutendereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yatujjira n'obulungamu ne buba nga bwatutuukako naffe ku mulembe gwaffe kuno okulaba nga naffe tuli ku njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abanaagoberera enjigiriza ye wamu n'enjigiriza y'abasahaba nabo bonna batukulembera mu bukkiriza. Allah tuteeke mu kkubo lyennyini lye batambuliramu eddungi okusobola okufuna obulungi bwe baafuna. Allahumma amin. Amannya Umar Sulaiman Kasule nga Sheikh bw'agoogedde. Buli lwa Sande essaawa 8 tuba nammwe ku rediyo kuno okulaba nti tubaako ne kye tweyigiriza ku kikwatagana ku ddiini ey'Obusiraamu. Era ng'omusomo gwaffe omukulu gwe tutambula nagwo gwe musomo oguyitibwa al-miraathu, obusika oba al-faraidu, emigabo. Twagamba irimu erina amannya mayitirivu nnyo, era nga mugamanya ge twogedde geego, naye nga twaganyonyola mu ntandikwa bwe twali tukola introduction ya irimu eno. Naye ng'ekikulu nnyo omuntu ali eyo kyayinza okutegeera nti bwe twogera faraidu enijeno tuba tugambye emigabo. Emigabo egyo givaawa? Gye giva ku kiri ekikulembedde kye bayita al-miraathu, giva mu busika. Obusika bw'oyogera obusika buli omu awo aba akitegedde ategeera nti teri gwasikira kujjako ng'afudde kufuna ku bintu byamufu. Mu bufunze kyekyo topiki yaffe gye tuliko enkulu ennyo okujjukizaamu ku bannaffe abatuwuliriza. Topiki etambulira ku kye bayita baziyita al-huquuqu al-muta'alliqatu bit-tarika, ebintu ebitaano. Mu bufunze Sheikh mbadde awo ne ndowooza nti omuntu bw'afa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ono yayawukana. Allah subhanahu wa ta'ala yamwawula mu bannabbi be yatuma, kubanga oli mu bannabbi ab'enkizo. Naye bigambo bye yayogera bw'otuulaawo omuntu uli lwatuulaawo n'afumintiriza abaako n'ekipya kyayiga naddala ku muntu ng'amanye eddiini ye. Nina ebintu bibiri bye nafumintirizaako. Okusookera ddala nze nakimanya nti ebyobugagga bino koobeere naki muno mu nsi si bibyo, wabula weyazikibwamu bwazikibwa. Ekyo nakitegeera, kubanga ekitulaga ekyo nti bw'omala okufa tolaba nti obirafubane n'okola Allah n'akugabirira n'obeera successful. Bw'omala okufa Allah kennyini yatwala obuvunaanyizibwa n'agaba emaali eyo n'alaga ne baani baagiwadde. Kati ffe tusomesa abo be yagiwa nga gwali eyo agirina. Oteekeddwa okumanya nti bwenfa ebintu byange bano Allah bye yabawa, yabiwa bano, era bateekeddwa okufuna kyekyo. Ate nekinanigamu kira nti tetulabankanya kuba tugenda gireka. Exactly kyekyo. Kakati n'ekintu ekirala kyembadde awo era nendowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka sallallahu alaihi wasallam nga wanjawulo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi, yagamba nti idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Nti omwana Adamu bw'ava mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna gikutukawo. Gino gy'olabako ne gy'otalaba, kuba batakyaddamu kulya, abatakyaddamu kukola ki, atakyaddamu kusaala, kusinza, enijeno okusinza n'ebintu bibiwa bulijjo, ne program ne bw'aba abadde nazifaanana zitya, kasita omwoyo Allah subhanahu wa ta'ala gutwala biba bikomye. Nze nno nina akantu kamu, nze obulamu buno seeka bwe tulina Allah bwakyatwazise, nze mbuyita airtime. Mbuyita airtime. Omanyi zino emikutu gy'amawulire gituwa offer. Oyinza okuba n'omutwalo gwo ng'oyagala eddakiika nnyingi no subscribing ne bakuwa eddakiika nga 3. Ng'ogenda zikozesa mwezi mulamba oba okusinziira ku time gy'oyagala. Naye the moment kasita otuuka ku lunaku
lwe baakuwa mawidi lwe yassibwawo nti olunaku luno lwe tulina okutemako kuba bwe baba ya mwezi ennaku z'omwezi katugabe leero si 7 nti nga 7 omwezi ogujja essente ezo ziba zirina okuba nga zikutemebwako ku ssimu yo ne bw'oba obadde onyumya mboozi kaŋŋambe nti okosezaako akota okitegedde oba okosezaako 30% ku airtime oyo gw'otaddeko olunaku lw'otuuka lwe balina okuzitemako ne bw'oba obadde onyumya mboozi yambaga ndowooza yesinga okunyuma ne bw'oba obadde onyumya mboozi yambaga n'ogamba nti bannange ng'onyumya bannaye muleete ente muleete bino biki tekigaana oli ali mu byuma kukutemako wadde eddakiika kukyaliko mpitirivu kuba kuba kukyaliko 70% ng'okyali ku 30% kati bwe bulamu bwaffe kitwale ne ku airtime oba eddakiika oba zino ze bayita gundi zino data ne data era kyekimu nti etime gye wamuteekerako kasita etuuka tebasobola kugamba nti kati oli ku live kati engeri gyali ku live ate ne data waakyaliko katugira tumulekako no they chop you off there and then so kitulaga nti ensi eno etweyibaliza bwereere Allah yatuwa time yaffe buli omu Allah gye yamuwa tagenda kugimwongeramu ekyo tebakikulimba kuba ekyo Allah yakikakasa dda bw'ogamba nti agenda mwongeramu bw'ogamba nti agenda kugisusa obanga agamba nti Allah ye contradictinga kubanga Allah agamba mu Qur'an nti wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha bw'abanga ekyo kye yakugerera kyekyo kituuse Allah tasobola kukwongeramu ebyo byokulabirako bingi tubirabe so n'olwekyo mukyonkubiriza nti abantu tubere vigilant simanyi wenyinza kinyola mu Luganda tukozese anti mu Luganda kiyinza okugaana waliwo ekintu oyagala okunnyonnyola naye gatuli abasobola okitegeera oba tubeere aseeka wange akozesa ekigambo soba naye ate era nakyo kyaluzo tubeere bazuukufu tubeere bazuukufu obudde bwonna tubeere bazuukufu ekiseera kyonna abamu omuganda alina enjogera twatwalaga nti beera ng'ensanafu mwana gwe omanyi kyabategeeza nti ensanafu etambula egaludde kuweerende ekimanyi nti saawa yonna esangayo omulabe okitegedde esangayo omulabe so erinnya lino libeera ku bwerende kyekimu ne scorpion enjaba gye bayita enjaba era etambula nayo amannyo gaayo gakozi ku bwerinde kati naawe tambula ng'oli mweteefuteefu exactly obeere muzuukufu mu mirimu gyo mu bwongo bwo mu kutegeera buli kimu kyonna ky'okola okimanyi nti essaawa yonna ndi wakuva kuba Allah teyakola naawe endagaano nti nja kujja wano nja kusanga wano yola egamba gwe wonna wonoolaga okufa kukugoberera kituufu ddala ne bona agenda mu ggulu ne bona agenda wa ne bona agenda mu Amerika wakusangayo seeka tugende maaso atuwuliriza 94 katonyezeemu tuli live ku Islam Television osobola okgenda tuli ku streaming live ku Islam Television yena ayagala otufuna gendayo mbagirawo katikati darusu ogirabe live seeka tutandikirewo tunzijukira twakoma ku kintu kyali kyakuna kye bayita alwasiya oba alwasiya so mu bufunze obudde bwaffe butambuddeko obudde bugenderedde butambuddeko tukereemu okuyingirwa programu ezibaddewo Allah bw'atyo bwagira naye era mu kyuka nzijukirizeemuuko abali eyo nga balina kasente daawa yeetaaga okusaamu sente mbeera y'okugisapootinga twabagamba obudde twetaaga bubeere nga buli stable nga tebukyuka so kyetaagisa gwalina kasenteko byoli banja Allah wo byoli presentinga mu maaso ga Allah nti kino nakikola ku lwo Allah jangu osapootinge programu ebeere n'obudde bwayo nga tebutataganyizibwa ekyo twakibagamba era tukibaddamu mubeere nga insha Allah abalina era abanoonyejjana maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mugitwale nga nsonga ensonga gye twakomako tugambe tusome ebintu 5 ebintu ebitaano sofe ebina tubimaliriza olwali tuli ku kintu kyakutaano nga kyekisembayo mu bintu ebyo ebitaano twagamba omuntu yenna bw'afa ebintu bino 5 bimuvunaanyizibwako kubanga abikolerwa ekisookera ddala mu'natu tajihiz ebiteekateeka omuntu oyo amaziika g'omuntu oyo ebimuteekateeka ekyokubiri alhuququ almutaalliqatu bi'ayni tarika ebintu byalese mulimu ebintu ebitali bibi bye tulina okwawula
ne tubijjamu mu maali ye nga si bibye either byamuteresebwa oba teyabimalaayo like that then ne tugenda kibayita alhuquuqu almursala ezo ne twagamba zirimu emiteeko ebiri ebintu ebivunaanibwa bagamba bye bibeera bibanjibwa omuntu ye nga ye fi dhimmatihi biri mu nsingo y'omuntu oyo gamba nga huquuqullahi ebivunaanwa bya Allah nembeeramu huquuqul adamiya n'ebivunaanwa by'omuntu sekinnoomu fellow human omuntu munno kakati era twabitunuulira abaana ababyagala basobola okuddayo kuba ku YouTube ne YouTube channel kwebiri eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda ezo zonna okuva gye twatandikira gyebiri so ne tugamba ekyokuna kye twalaba last week kyali kigamba al-wasiyya ekiraamo wamu n'ekisuubizo twabinnyonnyola ekiraamo n'ekisuubizo era byonna n'ababyagala genda ku mukutu ogwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda YouTube channel ojja kubanga ebintu ebyo bisangayo obifune niwe oyagala ku downloading ojja kuba obifuna so olwaleero tuli ku kintu ekisembayo ekyokutaano ate nga kikisinga obugazi kuba kirimu ebintu bingi naye olwaleero tugenda kukikoonako mu bufunze tugenda kubanga kyetukoonako kye bayita al-irithi wa huwa qismatu tarika Allahu akbar al-irithi wa huwa qismatu at-tarika obusika ate nga kye bayita okutema emaali y'omuntu olaba emaali y'omuntu eggwawo kituufu bino byonna bye tubatambuliramu bino ebadde emaali tubadde tugijjamu seka tubadde tugiyita ekulula byonna billions and billions of money omuntu zaalese tubadde tugenda tuzitama nti kati zino zirina kulaga wano zirina kulaga wano kubanga mu maziika twakozeseza ssente nga bwe twabiraba tu mu kujjamu ebintu ebitali bibye twakozeseza ssente oyinza okwesanga nga ekintu kyamuteresebwa n'akikozesa kituufu okitegedde nga at the moment kisangiddwa nga tekikola ki bwebanga mmotoka kali nga yagijja obanga yabadde akozesa nga ewedde onanyino najja okugibanja nga ekoze eki n'agamba nze njagala mpya otegedde kitegeeza nti tugenda kukwata ku ssente zaalese tusasule emmotoka eri eyo nayo tugijjamu paka nga tetunnaba na kutuuka ku kugaba ne tugenda ku alhuquuqu almursala amabanja agali mu nsingo y'omuntu waliwo ag'abantu banne nga tulina gasasuza ssente waliwo aga Allah nga geetaagisa ssente twawako example nga hijja 20 millions and above omuntu ziyetaagisa ezo zonna tukwata ku byabugagga byakoze eki byali zitegeeza abantu bakole nnyo ebyobugagga kubanga kali akaseera tojja kuba n'akaseera kagenda kukola mirimu egyo nga ssente ze zirina okukola ki okutaasa zaka gy'obadde towa wali tugenda gijja mu ezo zonna ssente oli n'amabanja agasigadde gonna getaaga ki ssente eyo novaayo ne tugenda mu maaso ne tugamba kye bayita alwasiya wasiya nayo yeetaaga ssente ekiraamo paati emu ya ssente era factory yonna ya ssente kati wasiya ekiraamo ebyekisuubizo omuntu asuubiza mu maali ye nga bwe twagamba nti Allah yakusaddakira ku maali yo ggyemu ekimu ekyokusatu eyo zo ssente nga zigenda ala sabili lbirri ng'ogenda kusaddaka mu kkubo eddungi ofunemu empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala bazimbe omuzikiti bazimbe essomero balabirire bamulekwa n'ebisigadde ebiringa ebyo alwasiya n'okulaamira nti ono yaddanga mu bigere byange oba ono gwenaamidde n'ebisigadde ebyo nti gwenfudde kyamaani oba ono yaba omulabirizi waki w'ebintu mumbeere fanako bweti byonna ebyo wasiya bigende mu ssente n'ekisembayo olwo tusaasaanya emaali esigaddewo eggwerewo ddala bagambe nti Sulaimaani akoze eki aweddewo ontegedde aweddewo naye asigaddewo wamu wokka muwasiya nti asigadde akyafuna empeera ze ezigenda okusigala ng'afunamu nga bwe twagambye nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath owulidde omuntu yenna bw'afa byonna byonna badde akola bikutukawo okujjako ebintu bisatu wano ogenda kusigaza ku mwana bw'obanga omulese nga olese mwana so si ebyana kubanga abamu ku basiraamu n'abantu abalala tulina byana mu maka gaffe tetulina baana okujjako Allah basaasidde gye bali abalina abaana bino nno ebyana byentegeeza kyana tekiri ku ddiini kyana kyekisapootinga ebintu ebyobwononefu kyana kyekisinga okukola ebintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala kyana kyekitasinza Allah ebyo byana tobibalira mu baana kuba ne bw'onoofa togenda kiganyulwamu n'ekirala kye tubadde tugamba nti n'agamba nti illa min thalath au n'agamba ekirala au sadaqatun jariya
sadaqatun jariya sadaka gyosaddase nesigala ng'ekuweereza n'ekisembayo aw ilmun yuntafa'u bihi oba irimu ng'olwaliro gye tuliko olwaliro gye tuli mu kusomesa nti buli yenna agiwulidde n'agikolerako buli n'agiwulidde n'agitegeera n'abanga alina kyayize nga Allah bw'atugamba nti wadhakiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin buli yenna aganyulwa mu irimu nga ffe gye tuli mu kusomesa mwana wattu tujja kuba tufuna empeera wadde Allah anaaba atugjeewo ne ku mikutu gyaffe gye tukulyetinga tukumirayo irimu abantu bagisangeyo so tujja kusigala nga akawunti zaffe zikyakola nga zikyagendako empeera ne bwe tuliba tuvuddewo mu bulamu obw'ensi n'olwekyo kyekyo Allah nabbi sallama kye yali atugamba n'ekisembayo wano kye bayita alqismatu tarika okugabanya ebyobugagga ebisigaddewo tubiwa abo abateeka obbifuna nga Allah bwe yabigabanya kye bayita al-irithi so fal-irithi qala Allah subhanahu wa ta'ala fi qismati at-tarika biri byonna byonna tubikoze nga tugoberera aya n'enjigiriza ya nabbi n'ensengeka y'abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an nti min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin ghayra mudar Allah subhanahu wa ta'ala atulagira nti ebyo byonna tulina obbikola bwe tuba tujjamu wasiya ekisuubizo tulina okujjamu ekyo ekyekigero ekitagenda kuleka abantu abalina okufuna ku maali eyo nga babonaabona ontegede bulungi kitegeeza waliwo abantu abamu abalama nagamba nti emaali yange eyo nangi wadde busiraamu olwokuba manyi tagenda kudda naye nga nze nagamba nnyo nti abantu abo abaseera ebisinga baba bangodde ku nsi kuno nga bakodo baba bakopi kati ng'agamba emaali yange eno tewali ajja gifuna waakiri kanjiwa obusiraamu yes waakiri kanjonoone baŋŋambako waliwo eggwanga erimu sijja lyatula ate siri awano mu Uganda wabula kali nsi emu abantu b'eggwanga erimu sirimu naye gawerako nga oli asobola okuba nga alina ebintu nga bya gold naye naaba nga Allah amuwangaaziza n'atuuka ekiseera nga n'atera okufa n'atunuulira gold we gw'alina n'ebyobugagga bye by'alina n'agamba nti ebintu byange mbireke wano ate bali bajje babitwale agamba wakiri mbisuula mu ttooyi n'abikwata byonna n'abikuŋŋaanya n'agenda n'abisuula mu ttooyi wakiri waleme kubaawo abikola ki abiganyulwamu ng'avuddewo kati ogwo omutima gwe gukyasinza okuba omukopi to the extent nawe tosobola kwekolera n'egyolaga kumanya nti weetaagisa emirimu Allah subhanahu wa ta'ala akuvunaane kubanga ekiryo kyonoonye oyonoonye okoze israafu ate ku kintu ekyetaagisa eri abasigadde kyava agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi emu n'agamba nti alhiqul faraida kuba tuli ku kyabusika ubusika nabbi yatukubiriza n'atugamba nti alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar mutuuse emigabo eri bannannyini gyo Allah be yateeka mu Qur'ani mutuuse emigabo eri bannannyini gyo buli bw'ofa buli omu maali yeeyo mulimu abantu Allah bye yalambika nti bano nga bera tunaabalaba mu mitendera gyabwe nti bano balina kufuna kino bano balina kufuna kino bali balina kufuna kiri n'olwekyo mutuuse emigabo gyabwe nga mugijja mu maali yeeyo gwe balina okugifunako owulidde bi ahliha ala kitabillah nga musinziira ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo fama tarakatil faraida bwe muba mugabanyiza ne wabaawo ekisigalawo fali awla rajulin dhakar mukiwa omusajja asinga okuba omulungi eri omufu asinga ku bano bonna ababaddewo abasika bwe muba mukiwa abamanyi bamutunuulira ng'abadde kumpi si kuba nti andi kumpi waneno nga bwe tutudde ntusambiraganye no naye mukumpe mu Luganda twawako example nti omwana nze nina taata wange naawe olina taata wo n'omulala alina taata we naye kataata waffe alina taata amuzaala ontegedde kati abamanyi b'obusiraamu bwe baali batunulira nga yensengeka yemu gitambuliramu nti omuntu asinga okuba okumpi kuggwe aba mukaddewo ate ne mukaddewo asinga okuba okumpi ku ye mukaddewe mukaddewo bw'avaawo omuntu asinga okuba okumpi kuggwe ye mukadde wa mukaddewo ontegedde bulungi mu bufunze ye jjajjaawo ekitegeeza yo abalina okubitwala okusinziira ku nnyonnyola y'abamanyi agambye nti fa illam yakun agamba nti singa oluno bye bayita baasaba abo bibaddizibwa ebyo fa illam yakun asabatan radda ala dhawi lfurudi singa abulawo oyo nga taliiwo rajulun dhakar Allah gwagambye wali rajulun dhakar ayingiramu jjajja n'abalala jjajja waba taliiwo n'abalala nga steps bwe zigenda bwe tujja okubalaba singa abo babeera tebasangiddwawo falidhawi lfurudi
eri abo abafunye emigabo betuddize emaali eyo ala qadri furudihim nga tugoberera emigabo gyabwe nga bwe bagifunye tona afunye haafu oli afunye third oli afunye 60th therefore era tugenda kubaddiza okusinziira kwa haafu ba 60th tugeze nti wafudde wasigaddewo 5 bw'ogigabizaamu omukaaga afuna mmeka ono bw'ogigabizaamu babiri afuna mmeka olaba nti ono afuna half aba agenda kufuna kinene okusinga afuna ku 60 okitegedde ala kitabillah nga bwetugubire okusinziira ku migabo egyo seka kyogamba tugenda kujjayo kalikyuleeta inshallah si leero naye inshallah gye tugenda tujja gikozesa abatuuliriza wadde batiddemu nedda nagafa in lam yakun asabatin wala dhawi lfurudi fayuraddu ala dhawi larham so kitegeeza nti singa bano abafuna emigabo nabo tebasangiddwawo olwo tuba tugenze mu baŋŋanda abasigadde ekitegeeza eyo emitendera ena esatu gye twakatunuulira tugambye abantu abasooka okufuna ku maali ye mulimu bye bayita abaddizibwa baasaba ne mubeeramu be bayita ab'emigabo ne mubeeramu be bayita dhawil arham ab'eŋŋanda abasigadde ne mubeeramu be tugenda okulaba abasigadde kama qala Allah taala bina biriko obujulizi kati badhawil arham ab'eŋŋanda Allah subhanahu wa taala agamba mu Qur'ani ti wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ab'eŋŋanda boboka mu madaala gaabwe be basinga obulungi okumaliragana ensonga zaabwe wakati waabwe mu kitabo kya Allah. Allahu akbar. Ontegedde bulungi? Tosobola kuleka wa Luganda ng'abonaabona n'ogenda nabaddeko mu Juma recently seekomu yasomesezza naye ekintu yasomesezza kuga muli mutima nawulira impression nasanyuse naye ate ne muli nensekamu mu mutima yagambye nti nze nyinza okujja wange nga ndi mwavu ng'oli musajja mugagga naye negamba munnange n'ekizibu ekiti n'okwata emitwalo 3 n'ogampa bw'omala ogampa naye nfuluma ebweru ne ndaba muganda wo ng'ayambadde ekigatto kigudde olubege ebisaati biddugala owulidde naye ng'otodde gwe omugagga otodde n'ompa kakati ne mbuza nti atona nti oyo muganda wa Sseekagundi oli akuwadde ssente ngenda kusigala nga sikubazeemu magezi ngenda gana kino ekisajja nga kisiru kitola kite emitwalo 3 ne kigimpa ng'ate muganda waakyo afaanana bw'ati oba ontegedde bulungi n'oluusi tebaagala kulaga baganda baabwe abo ontegedde bulungi eyo eba nsobi era empeera togenda zifuna kuba nabbi yagamba khairukum ila ahlihi abasinga obulungi mu mmwe y'oyo asinga obulungi eri abantu be abantu bo bangi mwe muli n'ab'eŋŋanzo bakazi bakyalabo n'abasigadde bonna bazadde bo bw'oba tobayisizza bulungi tegeeza nti togenda kubanga Allah ne bwe yali agaba swaddaati zino era yandika kuba kumpi oluvannyuma genda nga kubeewala tutalaba mudala tugenda mu maaso n'agamba nti singa kisangibwa nga ab'eŋŋanda tebaliiwo waliwo omuntu ng'afudde nga tayina ba Luganda steps obo ziraba zitambuliddemu agambye nti fa in lam yakun liwaratha falibaiti lmar falibaiti mali almuslimin waba tayina basika olutayina basika tayina bagenda kutwala bintu bye emaali etwalibwa mu ggwanika ly'obusiraamu sekalo litwaliko wadde ngamba abantu nti kirungi nnyo okubeera nga at least ku buli kyalo ku buli omuzikiti kubaako eggwanika ly'obusiraamu sirina eribaamu abafu ntegeeza eggwanika eribaamu ebyobugagga ebiyamba abasiraamu ababazze nga bali mu buzibu kakati omuntu bw'aba nga afudde ng'ebyobugagga byalese tewali gye biraga biba birina okugenda okuyamba abaki bw'aba nga afudde nga wa ku kyalo ky'omuzikiti ogwo emaali waakiri egende fi baiti maali lmuslimina ab'okutilka alqariya era eyambe abantu abaavu abeetaavu b'oku kyalo ekyo bagiganyulwemu ontegedde olw'okuba nti omuntu ono one tabadde na baŋŋanda ze tabadde na basooka bano ab'oluganda abafuna ebitalina kigero tabadde na baŋŋanda bafuna migabo tabadde na baŋŋanda basigadde baasaba tabadde
naba dhawil arham then ngate baitumali muslimina kuba ye last destination we wasemberayo ddala enganda zino abantu bayinza obutazitegeera waliwo oluganda libaita first priority libaita nasabu olwaffe olweddu tumanyi olutandikira libaita nuclear family and then extended family kati nuclear family yeriwa yerimu taata mama n'abaana n'abaana ku side ey'oluzungu naye ate bwe mazze ku side ey'obusiraamu n'abazadde mama ne bajjajja ababiri jjajja mukyala nani ne musajja that is a nuclear according to what we are teaching now kusinza ku kyetusomesa kati yejo tuyita ffe nuclear family kati bwe tugenda mu extended kitegeeza abatali abo naye abaddako bonna babagenze mu beeta extended family mu bufunze ennyo njagala ntemetemera omuntu eŋŋanda kuba eŋŋanda ziri 3 eŋŋanda ziva mu bintu bino bimeka bisatu mu biti bisatu ekiti ekisooka tulinawo annasabu alhaqiqi olulyo nno olwaffe olw'omusaayi olw'okumpi ne tubeerawo kye bayita alnasabu bilmusahara oluganda nga luyise ku saidi yabuko mama kitaawo gyawasizza mwewasaamu ne lufuuka oluganda ne wabeerawo annasabu birradaa oluganda nga mwayonka kulimu kitegeeza nti maama we yajja n'azaala ewa Sulaimaani n'azaalayo nze n'abalala ate bwe yamaliriza owegwa bitalaze either Sulaimaani yafa oba yamuwa talaka oba maama yakola khulu n'avaawo n'agenda ewa Muhammadi newa Muhammadi n'azaalayo abaana abalala olabye abaana bewa Muhammadi bwe tugenda okuba abooluganda olw'okuba tuyonse kulimu ontegedde bulungi oba maama alina abaana bye yayonsaako wadde si abazaala nga nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yayonsebwa omukyala ayitibwa Thuwaibatul Aslamiya ne Halimatu As-Saadiya abakyala abo baali oluganda lwajjawo wakati we n'abakyala abo era babba baabwe baalinga bataata ba nabbi kuba ni mu hadithi muzimu mwebiri nga Abu Salama n'abalala so kati ekyo kyekitegeeza nti oluganda luno bwetu lugenda that is an extended family however bwe tugenda mu bino ebyobusika waliwo wetukoma kati mu luganda olw'obusika bajjamu ab'eŋŋanda bye bayita al-nasabu birradaa nasabu birradaa abooka be batayingira mu busika naye mu bisigadde tubakonsidaringa ontegedde naye tuyingizaamu abooluganda nga ku binnasabi okusookera ddala olw'omusaayi n'oluganda bilmusahara maani bizawujiya oluganda oluzzeewo olw'okuwasa olw'okumala okuwasagana kakati obwo obusika lwe butwe butambula mu bufunze awo byonna tuteekateeka gaba maali nga tunoonya baani be tulina okugikola ki okugiwa era balina kufuna byenkana ki ebyo byonna nga tugoberera hadithi wamu ne Qur'ani ey'ekitiibwa ne ensomesa y'abamanyi rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim nga tugenze maaso Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala twatunulira ku mulundi guli ne tugamba nti yakulembeza wasiya ku dayini ku bbanja nti omuntu okujjamu ekisuubizo mu maali ye nga tetunnaba kujja mu bbanja mibadi wasiyatin yusi biha au dainin Allah yakikulembeza mu lafdhan walakin fi tatbiq tukola bil aks tusooka dayini ekyo twakinyonyola ku mulundi guli nti Allah ekyamukulembeza wasiya kubanga wasiya abantu bangi bagineglectinga yes olw'obukulu bwayo Allah kyeyava agikulembeza olw'okuba abantu bangi bagineglectinga nti andaba yamusuubiza busuubiza no tukitunuulira kubanga kintu ekyo omuntu ono agenda kusigala nga akifunamu empeera ila qiyami saa saate ebbanja lyo lirika aligoberera alirondoola nga ye nannyini lyo nti ne bw'oba ofudde agenda kusigala akola ki alirondoola era nga abanja so mbeere fanako ekyo tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yatukola ki bwe yatutegekera era n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'atuyigiriza ebintu ebyo nga bwe birina okutambula so fadhalika katunuulire mathalan singa omuntu omukyala aba afudde an example katugiwe singa tuba n'omukyala nga afudde omanyi abakyala tebaagala kufa era bw'ogamba nti omukyala yenna bw'aba akuba ekifaananyi tasobola gamba nti
bwe naaba nfudde aga taata gundi bw'onaafa ebiseera ebisinga nga taata gundi kakati bw'onaafa abaana balo n'abateekawa so asooka yeebuze nti bwe naafa taata gundi abaana bano n'abateekawa naye ebiseera kale katukkirize bo engeri gye batya okufa kale nze taata gundi bwe mba nfudde kiki ekinaddako kakati katukuba example lwaliro maama gundi alina okufa kati maama gundi bw'aba afudde mathalan n'aleka bbaawe nga tebalina baana aliseewo bbaawe n'alekawo muganda we bwe tugamba muganda w'omukyala kiba kitegeeza bamuwala kuba bw'aba musajja tuba tugamba mwannyina muganda we aliseewo muwala munne omulala bwe bazaaliganwa mu maama ne taata ontegedde bulungi abo si babiri kaakati ng'alese alaamye n'agamba nti bannaye mu maali yange olwo tubisoma mu kiraamo nti Safiya yalamba mu maali n'agamba nti mu maali yange mujjangamu ekimu ekyokumeka ekyokusatu emaali eyo ne bagamba nti bwe mba nfudde bwe kati akirese kiraamo bwe tugenda kituukiriza tutya tugenda kukola bwe tuti kati pati zo ziri 3 waliwo muganda w'omugenzi ne wabeerawo bba w'omugenzi ne wabeerawo n'ekisuubizo kati emaali yonna olwo no tutegeeza tuggyemu biri ebimubanjibwa byonna bye tukulembeza tumuziise tuggyemu ebitali bibye tusasudde amabanja tuggyemu katugenda kujja mu kisuubizo kye tuliko ate n'obusika tubuyimirizeewo kyetugenda okukola sheekh atuliwulize yatuwuliza tugenda kukola tutya tugenda kukwata emaali ye yonna eri 3 bisatu byakusatu kitegeeza emaali eri bitundu 3 ku 3 ekitegeeza si nkendeevu yonna nzijuvu bwe biba 3 ku 3 tugenda kujjamu kimu kya kusatu atuwuliriza onootingawo nnyo 3 bya kusatu bye 3 ku 3 nga bw'ogamba kwota one whole number kijja kubabuza nti kiro y'omunnyo oba ey'obuwungu oba eya sukaali ebamu quotas 4 ontegedde bulungi naye zino ezaffe ku muddiini ffe tubaliramu 3 ontegedde bulungi ebiseera ebisinga okusobola okwanguyiza omuntu 3 ku 3 kiba kijjudde ontegedde ate eri ku saidi yaffe ey'oluzungu mu girigooli 4 ku 4 olwo biba bijjudde kaakati 3 ku 3 bino ye maali yonna naye agambye bwe mba nfudde muggyeko kimu kya kusatu mukiteeke mu kkuba eddungi musigale nga nfunamu empeera ebisigadde mu bigabire ab'eŋŋanda procedure bwe tibwetambula kati nga tugamba nti kati kimu kya kusatu ky'ebyo ebisatu kiba ki ebisatu ku 3 byalese tugenda kujjako kimu kya kusatu ziba mmeka ebeemu naam ku 3 bwe tujjako ekimu waba wasigadde 2 ku 3 ontegedde bulungi 2 bya kusatu tusigaza 2 kati ku 2 ebibadde 3 kati kino ekimu kuba kye tusookerako era abamanyi batugamba nti kye tusookerako bwe tubeera tuli bakugaba munagamba nti maali yange mujjamu ekimu ekyokusatu kye tusooka okujjamu nga tunaba nakugabanya maali kubanga singa tuba tetukijjeeko tugenda okufundikira mu kugabanya ng'ekimu ekyokusatu tukiwezezza kituufu ontegedde bulungi ne tugamba nti kati kimu kya kusatu kyabiri ebisatu kyekimu tukijjeeko nze ekijjeeko wano ku saidi yange tusigazza 2 bya kusatu 2 bya kusatu tulina omwami ne muganda w'omugenzi muganda w'omugenzi alina haafu ku maali eyo alina emigabo 2 olwo either okufuna haafu oba okufuna baaki ekiba kisigaddewo ali muasaba kati tumuwadde kimu kyakubiri tetusooka kumuggyako tusooka kujjako bbaawe bbawe omugenzi nga tetunnatunulya muganda we bbawe omugenzi wankiza okusinga ku muganda woono kituufu era gwe tusooka okujjako afuna haafu ku maali eyo kitegeeza waba basigaddewo emu naam si bwe kiri kituufu twajjeeko ekimu kya wasiya naam tujjeeko ekirala kuba twajjeeko ekimu ne wasigala 2 bya kusatu tujjeeko haafu ne tugiwa bbawe omugenzi kati wasigaddewo kimu ku 3 ekimu ku 3 ekyo kyekigenda ewaani ewa muganda w'omugenzi ekyo bwe kityo bwe kibeera bwe tutyo bwe tugaba emaali kubanga singa tuba tetugabye bwe tutyo tugenda okufundikira nga pati emu tugikoze eki tugireseeyo wadde atuwuliriza
tuli ku 9 Katonyeze mu Radio Bilal, tu live streaminga ku Islam Television, tuli live. Osobola okugendawo n'obeera nga olikinga ate era osharinge video eyo, abasiraamu abalala bongere okubeera nga bagiwuliriza. Katusooke tuveeko mu bulango oba mu bubaka buneeno ate tukomewo tufundikire. Tokyusa kalimiko oliko radio esinga 9 Katonyeze mu Fuma Radio Bilal, omukoozeewo. Sedika Real Estates nga kati ffe tukutte ensonga ya Real Estates ne tugiwanika ku mutindo waggulu. Tugula n'okutunda ettaka, ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'emmotoka ezikozeeko. Kati ku millions 3 zokka weewenya obupangisa nga weefunira poloti mu bifo eby'enjawulo okuli Wakiso, Bujuuko, Bira, Kira ne Sentema. Ate ekyenjawulo tukola ne property swap ez'amayumba, ettaka n'emmotoka. Sedika Real Estates tusangibwa Wakiso ku kizimbe kya Meeya ku Kidda ku District Headquarters. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu namba 0722939377 oba 0774911730 ne 0754645992. Sedika Real Estates Ewakiso. Kindamunya Katonyeze mu Radio Bilal, omukowoozeewo ekuleetedde empaka za Quran eri abo abaana batasukka myaka 14 ezifumbekeddemu ebirabo Semalabo. Buli mwana agenda kubeera muwanguzi. Kati ekyokukola kikino era kyangu nnyo. Gwe omuzadde kwata emitwalo 3 zokka ogiwandiisa omwana yeetabe mu mpaka za Quran nga zaakuweerezebwa butereevu ku mpewo za Radio Bilal. Kindamunya Katonyeze mu omukowoozeewo, omwana addamu ebibuuzo ng'ensi yonna bw'emuwulira ng'emuteze amatu. Nkugambye nti okwewandiisa kukyagendera ddala maaso paka nga 31 omwezi guno. Buli aneetaba mu mpaka za Quran waakuwangula era kituukire mu kirabo Semalabo. Empaka zino zaakutojjera wakati mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Kati kino kikulu nnyo. Omwana agenda okwewandiisa alina okuba nga amanyi enjizo 2 amma ne Tabarak okumanya ebisingawo. Omwana mulete yeewandiise wano ku Radio Bilal oba kuva ku noti 755 21 4862 ne noti 784 68 2531. Kati leeta omwana yeewandiise ng'obudde tebunnayita wano ku Radio Bilal. Kindamunya Katonyeze omukowoozeewo. Okumanya n'okuyigirizibwa bikutuusibwako. Kindamunya Katonyezeemu Bilal Fama. Ebiseera ebisinga obungi mu nsi tetusobola kusalawo kiki kitubaako. Tosobola kusalawo ddi lw'onaafiirwako omuntu gw'oyagala, lw'onaalwaza n'ebizibu eby'enjawulo. Emitawaana egimu gisukka ku buyinza bwaffe, naye osobola okusalawo engeri gye weeyisaamu mu bizibu ebyo oba emitawaana egyo. Obwo obuyinza n'obuvunaanyizibwa Katonda yabutulekera, era kyekikola enjawulo wakati w'abantu mu nsi, era kisalawo nnyo engeri gy'oyita mu bizibu ebikutuukako. Osobola okusalawo okutya ennyo n'okweraliikirira ennyo, oba osobola okusalawo okukakkana n'osigaza essuubi n'okukkiriza nti eyo si y'enkomerero, ebintu bijja kutereera. Ennaku embi tezeewalika mu nsi, ekimaasa nnaku kigimaasa mpalo. Omuganda agamba ennaku musana buli omu gumwokya. N'olw'ensonga eyo bw'ofunanga ebizibu si ye gwasoose ate si ye gwasembye, ensi bw'etyo. Wabula singa okkakkana n'osigaza essuubi mu Katonda wo osobola okuwangula. Okumanya n'okuyigirizibwa bikutuusibwako. Kindamunya Katonyezeemu Bilal Fama. Tukuweereza tusinziira ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu mu Kampala. olwo ne tusinzira eggwanga lyonna N'empeereza ey'ekikugu, okuli ebikuzimba n'ebikusanyusa. n'amawulire buli ssaawa. Kindamunya Katonyezeemu Fama. Radio Bilal, omukowoozeewo. Radio Bilal 94.1 FM is regulated by the Uganda Communications Commission. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Kindamunya Katonyezeemu Radio Bilal, omukowoozeewo.
akadde kagenderedde ddala katutwala nti ndiggwa atuwuliriza ojja yita ku 0759 0586 oba 0392002493 koba oyita okubeera nga obaako kyobuuza kuseeka mu ebyo bye tusomye. Tugambe yita ku 0759 oba 0392002493 oba oyagala otufuna nga tetuli ku mpewo gye yita ku 0703 3379998 0703 tugende twefunire ebiramu katwe ku Masjidi Jamia ewaseeka Abubakar asomesa abaana abato, ate tugende ne nabweru ku community mu office ya resident director omwami Alhaji Kadonabi Badiru oba ku Ekre Islamic Book Center mu Kwana Arcade. Tugendewo twegirewo ekiraamo otule wansi okijjuzeemu, ate era genda ebwayise ku geeti ewaseeka Norman akuwe ekiraamo awo ewali moto third party, oba ku Masjidi Jamia ebwayise mu ofisi ya HM Abdukarim Center mu Islamic Primary School. Gendawo omwami gwe bayita Akeba Emajongo, yita ku 0759 058666. يا خالق الأكوان. Naam Seeka. Naam. Mufunze nnyo nga tuwumba omusomo gwaffe. Naam. Al-irith kyekyo nga tugaba ebintu omuntu byakoze eki bye bayita tarika. Bamanyi batunyola batugamba tarika mu lulimi olwo bakiyita attarika tu shay'un matruk, muntu kyabaalese mu byobugagga byonna byabalese. Wa tarkul ibqa maanahu al-ibqa, kibayita taruku kyekyo al-ibqa ekiba kisigaddewo. Wa tarikatul mayyit ma yatrukuhu min at-turathi al-matruk, kyekyo kyabaalese mu byobugagga. Thaniyan istilahan basajja bano abamanyi ab'eddiini ya faraidu bagamba nti abamu kubamanyi bayawukanamu mu nnyinyola y'ekigambo kino. Abamu bagamba nti fadhahaba al-jamhur, abasinga obungi bamanyi bagamba nti bo bakinyola bwe bati bagamba nti atarikatu hiya kullu ma khalafahu al-mayyit min al-amwali wal-huquqi thabitatu lahu mutlaqan, nti omufu ekintu kyonna kyabaalese mu maali kitegeeza bya bugagga, wal-huquq ne rights, omanyi kye bayita rights ne maali ebya tangible ebeera esobola okukwatibwako nga peeni, simu, biki. Wal-huquq ne rights, ng'omuntu nina right okukolera wano, nina right okutambulirako mu motoka eno, nina right and others. So kyekyo athabitat lahu, nga byekakasibwa nti ebintu ebyo bya muntu oyo, naye bwe kiba tekyekakasibwa nti kikye tetukikola tetukigaba. Wa dhahaba al-Hanafiya, kusaidia Imam Abu Hanifa bate bagamba nti la anna tarika twatunulako kibayite maali. Era bannaffe abatulaba mugende ku mukutu musubscribing, ebino byonna twabimala dda. Emaali twanyonyola kyeki kituufu, twanyonyola ne rights ntunyola byebiki byonna kuba omutayinza okwagala obimanya, naye luli twabimala dda emaali tutunulira biki byonna ku makubo. So ne bagamba nti saidia Imam Abu Hanifa bo bagamba nti ekiyitibwa attarika ebintu omuntu byabaalese iya ma yatrukuhu al-mayyit min al-amwali safiyan, y'omufu byabaalese mu maali eyawulidde amakulu ebintu ebitangible physical, naye nga safiyan anta ta'alluqi haqqi ghairi bi'aynihi, nga tekiriiko right ya muntu yenna. Amakulu ekiba kitabo noba ng'okirese nga you own it yourself, nga tewaliwo muntu mulala yenna gwe kiyalinga naye, nga si kya company oba kibo kibayite maali kusaidia Imam Abu Hanifa. Naye nga almuhimu bonna basigala amakulu bawa kyekimu. Khulasatan bwe tuba tumaliriza ine samare tugamba nti ebintu byonna bye tusomye okuva gye twava ma sabaq min al-huquq al-muta'alliqati bi'ayni tarik al-khamsa matrukatan murattabat tarbiyatiha, tugenda kugirenga tugireeta mu byonna bye tusomye mu bitano omufu byalina okukolebwa byonna tugenda
summarizing summarize mu ntandikwa twagambye kadda kibaita munatajihis omuntu bw'afaayo bwateekebwa n'aziikibwa aziikage gonna galina omukolako bya bugagga bye bw'abanga abiri temusondera muntu ng'alina ebyobugagga bye 2 alhukul mutaalikatu bi aini tarika omuntu bw'abeera ng'afudde ng'alina ebintu ebitali bye mu maali ye mubijjeemu temubigiramu temubikozesa ne bwebamuka mugivuga tegedde okulekanga mugitwalira nyiniyo wabula ibada taala anna hadha almuqaddama ala mu'nati tajid naye abamanyi bonna abasinga obungi abamanyi bonna naddala bayimamu abana abasatu nga mwe muli Shafi'i mwe muli Ahmad ne mwe Maliki bagamba ni emaali omuntu gy'aba aleese naddala nga mulimu ebitali bibye nga n'okumuzika tetunnabatuuka bijjamu ontegedde tusooka kubijjamu mu maali ye kuba tuyinza okugula esanda nga tuziguze ate mu sente ezaamutereseddwa okitegedde kakati okwewala ekyo tunasobola zijjamu wa thalith ekyokusatu adduyunu lmursala amabanja agabira mu nsingo y'omuntu omuli amabanja ga Allah ge twagannyonnyola mugende bugenzi ku YouTube eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda musobole okubanga ebintu ebyo mubifuna warabiu alwasiya ekyokuna kyekisuubizo oba ekiraamo omuntu kyaba alisaalamye agambye nti wa irithi bithuluthi fa aqal ng'ekiyinza okugira nga eitha nga ayagala kimu kyakusatu oba okukkako wansi w'ekimu ekyokusatu kisaddaakibwa abeere ng'akifunamu empeera wal khamis wa huwa al akhir n'ekyokutaano ate nga kyekisembayo huwa al irithu nga gwe busika wa huwa muradu bahthina ngera gwe amakulu y'ensonga enkulu baki ekinyusi ky'omusombo guno kwe tugenda okutambulira kubanga obusika bwennyini tugenda kutunulira credential and qualities tugenda kutunulira ebintu ebikulu ebyekennenyezebwa ku musika byalina okutambulirako empaji biki byonna tugenda bitunuulira insha Allah mu darusi yaffe eddo kati olugendo lutandiseko lwa busika ani ateekeddwa bebaani balina kufuna ki balina kuba abafaanaga batya byonna bino tugenda kubanga tubitunulira byetugenda tuleta tuzitegeke insha Allah tujja kuba tuzitegeka era tubeere nga tuziraba biidhnillahi taala seka mu ddakiika emu yokka usibula abatuuliriza mbebaza bonna abaliko ku Bilali FM n'abali ku Islam Television kuba tusitreaminga kati live abasobola okubanga mutwegattako musobola okubanga mutufollowinga ku Facebook page eya Islam Television wamu ne ku Bilali FM buli lwa Sunday essaawa 8 okutuusiza ddala essaawa 10 tetulekaayo kusaba ba sponsors abasobola okusupportinga programu eno mujje mubeere nga musobola okugisupportinga etambule ebeere nga insha Allah abantu ebatuukako mu budde ereme kubanga etataganyizibwa mbebaza okubanga mutugoberera era kipita mwongere okubeera nga mukola ki mutugoberera ku nsonga eyo twebaza abasomesa baffe bonna abatwala obuvunanyizibwa okubanga batutuusaako bye tusoma era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khairan abongere obulungi ate naffe atuwemu obulungi era nabo bagende mu maaso bayigirizeyo n'abalala bafaananga ffe sijja kubanga nsukkakaawo kuliko okutumira bakadde bange saba Allah abakuume naffe natukuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.